obulamu olusi bukutabula okweraliikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume ye yawangudde era n'atuwa ebyokulwanyisa omusaayi gwe guli ogwakulukuta ku musalaba egologoosa abange gutuwanguza wa musaayi wa Yesu omuno munsi tegulemererwa neta Hallelujah. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu abakuumye atya Mukama kanzikirize nti muli bulungi. Bigenda bitya? Mukama akumye atya? Njagala kusooka ddala byonna kukwaniriza ku Just Gospel Media Uganda Facebook page wamu ate ne Just Gospel Media Uganda YouTube channel. Mukama akukumya atya? Nzikiriza Katonda kyakoze bulungi. Kakati waliwo ekigenda mu maaso kyesigenda kwogerako kubanga waliwo emboozi z'ababloga, posts z'ababloga nga batambulizaako pages zaabwe. Nayogedde kino n'akizza eno, no nayogedde kino n'akizza eno, ne bagattagatta bu video ne bu audio ne bakola ssente ku YouTube. Kakati byonna weebiri bigenda mu maaso. Waliwo abantu be bali mu kukozesa olw'ebigendererwa byabwe okufuna akawogo. Si gye ngenda okugenda, buli omu alina olubimbi lwe. Kakati waliwo omuntu omu yantaagize mu vidiyo eyo. Oli ku program Enemies of the Cross, abalabe b'omusalaba. Yangasse yantaagize mu vidiyo. Kakati nangamba sebo jangu owulire. Kakati ngendo tuka ku vidiyo nga komenti ziri wali bakuba mu ngalo. Musumba oyogedde. Sigenda kwogera nga bloga, nengenda kwogera ng'omuntu atunulira ekigambo kya Katonda. Kigamba ki? Situnuulira ntalo oyogedde kino nenzija nenkyogereramu nenkiddamu. No, obudde tebuliwo kubanga tekigatta ku mubiri gwa Kristo. Naye singa wavaayo ekigambo nga kiri contrary, nga kiri contradictive ku kigambo kya Katonda, awo nina obuyinza okuvaayo nenjogera ku nsonga efaanaganako bwetyo. Kakati controversies nyingi nnyo mu kigambo. Audio ngenda gikuwa eri mu vidiyo eyo gy'olaba ku screen, eva ku Salt FM Uganda. Controversies nyingi nnyo okuva olunaku Jezebeli lwe yawamba
ekyo oba oyagala oba toyagala Jezeberi yawamba ate tewakimanya ng'ajja tosobola kukitegeera akukuba totegedde naye okitegeera luvannyuma nnyo ng'akukubye. Mukama yebazibwe nnyo. Kakati contradictions nnyingi nnyo mu bigambo ebyogerwa ddala ku kituuti, naye ng'ekireeta ekyo gwe mwoyo guli ogufugira emabega. Ekisooka Jezeberi mwoyo guli cunning, mukalaba guli crafty, tegulina magezi, tegulina kye bayita wisdom. Sitaani tabangako na wisdom, nedda Sitaani mukalaba. Enda kuwa audio Musumba Bujjingo ng'alina ebigambo byayogera. I'm not attacking the brother, but we are collecting. Ekyo tukirinako obuyinza okukikola okutereeza ekigambo kya Katonda. Kakati gwe yeeteeseteese okuvuma ogenda kuswala nga by'ovuma olemereddwa okozesa ekigambo kya Katonda, ate nze nga nkozeseza Bayibuli. Kakati n'olwekyo ogenda kuswala nga byenjogedde biri mu Bayibuli, ate gwe nga byoyogera biva mu busungu bwo. Kakati nina ekintu kye njagala okulaga. Ku nsi ya Katonda omwoyo omubi ogukyasinze okutta bannabbi ba Katonda mwoyo gwa Jezeberi. Mubi nnyo, guwoomerera. Kakati bukyanga kubanga salt media nga yo media terina mawulire. In fact kiri mu media ya Uganda yonna tebalina mawulire. Kababeere bano be bayita ba blogger, tebalina content. Okuyimirizaawo ka page aka YouTube ka channel, oyimirizaawo ka Facebook, olina kutunuza muntu kamera mu maaso ge, kufunayo abantu abali eyo nga baliko obulemu ku mubiri gwabwe, ne mubatunuzaamu kamera ne boogera ebitakwatagana mwenga mukola. Bw'otanoonya muntu mutunuzaamu kamera tugenda kukola. Bw'otayogera bintu muntu bya swakaba togenda kukola. Ye media ye Uganda olina kusiga muntu nziro, olina kola zi heading ezikanga ne thumbnails page katambule. So media ya Uganda bwete bweri terina mawulire. TV, radios bonna tebalina mawulire. Kakati nekituuka ku salt media since nti yo eyagala kuliidinga. Kakati Muzeyi Bujjingo kyatamanya nti Jezeberi mukalaba okumusinga, si mugezi naye mukalaba okumusinga, kati amukozesa ensobi. Kyovulaba nti ku pages zonna kuliko Susan Makula. It wasn't like before ne Teddy. Mukama ebazibwe. Kakati bw'ogenda ku Salt TV posts zonna, services zonna eza Sunday kuliko Susan Makula. Okitegeera lwaki? Nti kubanga Susan Makula ali controversial, agenda kwogera ekigambo kitambule. Kakati bagenda kukozesa ye being it nti
atudde mu kifo kyatali ekyo public yakitegeera naye kenyini n'akitegeera. Kakati ye taswala era abalumba makula ye ng'omuntu. It's a wastage of time kubanga ye tasobola kuswala ne bw'oba oyagala otya. Tekisoboka. Jezebeli taswala. Tekiribaayo duniya kuno. Sitaani taswala. Okategedde. Kakati okukuba omwoyo gwa Jezebeli kyekikulu naye okulumba ye pasono tekikola makulu. Kabeere Bujjingo yennyini okumulumba pasono tekikola makulu kubanga ali under a certain spirit being influenced by a certain spirit. Kakati ekyo talikitegeera kati. Alikitegeera dda ng'obudde bwataaha kuba kati olwaleero ekikyamukutte amaaso kye kibiina ky'abantu abamugoberera. Ekyo ne kakandi akirina ne mama Fiina asobola okujjuza Namboole. Kakandi ajjuza Namboole. Roni Makabayi asobola ogijjuza. So ekyo tekyewuunyiza nti nina abantu bangi. Kuba kati olaba pages zaabwe zonna bato kupostinga bantu bangi, of which it is insane. Tekikola makulu. Kakati media etambulira ku ddobo eriyitibwa Jezebeli era bwe bata postinga makula ne babloga ba Soluti bonna bwe bata postinga makula tebakola video, tezijja kutambula. Tebalina content nti waabwe avudde mu bbumba lyabwe, naye balina okupostinga ebintu byamakula byayogera kubanga bakimanyi nti media yonna ya Salt etambulira ku makula. Program eya Junction ogwo muzimu mwerere buliri sexy buliri teriyo kyawandikibwa na kimu kibikulwa. Sexy buliri bokka awo bakugu nnyo. Kakati nina audio gye njagala okuwa ogiwulire. Bwe tumala okugiwulira twebuuza ekibuuzo: kiki ekyabaawo? Kiki ekyatuukawo ku Bujjingo gwe twali tumanyi edda ng'akyali wassirwadda? Ngenda kuwa audio eno ogenda kugiwuliriza. Giwa akadde ogiwulirize. Si mpanvu. Wansi ogenda kulabawo bakoze omutwe nga gugamba Musumba Bujjingo ayogedde kyassinga okwagala ku Sitaani. Musumba Bujjingo kyassinga okwagala ku Sitaani. Kiki ky'osinga okwagala ku Sitaani? Omusumba Bujjingo ataanya ku kusaba ku Good Friday. Kakati ebintu byonna byafuuka bya kankuwe odiena ogiwulire. Anyusa ku Sitaani njagala abantu bannootinge
era banzijukire ng'olwekyo ekinsanyusa ku Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza bwe batya Katonda. Mbuuza nti hawo lwaki ate nga yandibadde Setaani tewaliwo saba abantu mwe bali balaze n'awayiriza Katonda nti yabonyabonya omuntu wangi tewaliwo saba abantu mwe bali bayingidde Setaani n'awayiriza Katonda. Setaani atya Katonda okusinga abakkiriza. Buli agenda mu ssabo bamubuulirirawo nga bye bamugamba ebimutawaanya byonna biri mu setup ya Setaani. Sitaani tasobola kugamba nti Yesu Kristo wamuwulira yasibye oluzaalo. Sitaani tasobola kugamba nti sente zikuyita mu ngalo naye malayika Gaburiyeri yajja n'abulira Mariya wamuwulira. Malayika Gaburiyeri yatolosa sente zo mu ngalo. Sitaani abayina amasabo kati nabo kwe bali ku Salt FM ne Salt TV. Tugenda kuzzaayo odiyo eno. Tugenda kugizzaayo tutandike okugirambulula. Sitaani atya Katonda oba nedda? Sitaani atya Katonda oba nedda? Statement ojuulira ng'esaaga. Omutwe Musumba Bujjingo ayogedde kyassinga okwagala ku Sitaani. Kakati ne babuloga basoluti oba balokole oba si balokole tewali amanyi. Sitaani kiki ky'osinga okumwagalako? Bw'oba ng'olina ky'osinga okwagala ku Sitaani, Katonda naye ng'olina ky'osinga okumwagalako ogwawa? Sitaani bw'oba olina ky'osinga omwagalako era ng'olina ekikusanyusa ku Sitaani kiki? Ne Katonda kiki ekikusanyusa? Kwegamba Sitaani ne Katonda bonna bakusanyusa, bonna olina ky'obaagalako. Mukama yebazibwe nnyo. Kakati Bafilipi 3:18. Bafilipi 3:18. Otuseewo Bafilipi 3:18 kubanga bangi abatambula benna babuulirako emirundi mingi ne kakano mbabuulira nga nkaaba amaziga nga be balabe b'omusalaba gwa Kristo. Kakati Kristo alina abalabe b'omusalaba bangi. Mutume Pawulo yababuulirako edda emirundi mingi ng'akaaba amaziga. Bafilipi 3:18 yababuulirako emirundi mingi ng'akaaba amaziga, balabe ba musalaba. Kakati ekizibu kye tulina olwaleero nti ekibiina ekinene kitututte obwongo n'okutegeera. Oli bw'atunulira ekibiina ekinene alabira ddala Katonda ali wano, alabira ddala amaanyi. Sumba waffe w'amaanyi bangi. Mukama yebazibwe. Naye n'atamanya nti mu bo bangi be balabe b'omusalaba. Kakati odiyo eno tukitandike. Anyusa ku Sitaani njagala abantu bannootinge era banzijukire ng'olwekyo ekinsanyusa ku Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza bwe batya Katonda. Mbuuza nti hawo lwaki ate nga yandibadde Setaani tewaliwo saba abantu mwe bali balaze n'awayiriza Katonda nti yabonyabonya omuntu wangi tewaliwo saba abantu mwe bali bayingidde Setaani n'awayiriza Katonda. Setaani atya Katonda. Tuke tukomaawo. Sitaani atya Katonda. Sitaani atya Katonda. Very wrong. Very, very wrong. Sitaani tatyangako ku Katonda. Nedda. Sitaani tatyangako ku Katonda. Theologically obeera nkozesa ekigambo ki? Theologically
bibiri kali obeera oyogedde with no knowledge. Sigenda kulwisa luberye 3 n'olunyiriri olusooka. Njagala mbeeko ebintu byenkulaga bwe tuli batufunye obudde ndikulaga ekyama ekikusike ekiri mu statement eno gyakola. Si ye yabyogera, no, ali influenced by a certain spirit. Kakati gojja kuwakana era ojja kunyiiga naye tolina kyogenda kuddamu okugjako ogenda kuvuma nga bw'oyagala. Otherwise tolina kirala ky'oyinza kwongerako. Uliriza. Sitaani atya Katonda. Sitaani n'awayiriza Katonda. Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza. Kale, Sitaani atya Katonda. Luberye 3 n'olunyiriri olusooka n'omusota gwali mukalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Ekisooka kyenjagala okutegeeza, Sitaani tatyangako ku Katonda. Lwaki? Kubanga byonna ebigenda mu maaso yabimanya. Pulaani zonna ez'obulokozi azimanyi. Yaliyo mu ggulu. Gwe gy'oyagala okugenda gye yava amanyiyo. Tewali kyatamanyi. Tatya. Tamutyangako. Tukaddemu. Sitaani tatyanga ku Katonda. Terukyangako ku makya n'atya Katonda. Tekisoboka. Sitaani abuuza Eva ekibuuzo kyamubuuza mu luberye 3 n'olunyiriri olusooka. Ani abimugamba ebigambo bino? Sitaani ani amubuulirako ku biragiro bye baawa Adamu ne Eva nti temulyanga ku kibala? Ani yabibagamba? Ani yabigamba Sitaani? Ani? Sitaani yabijjawa? Kubanga Sitaani yatandika emboozi. Olunyiriri olwokubiri luberye 3:2 omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera temugulyangako newankubadde okukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi. Bitandika. Sitaani ali mu Edeni, ali mu lusuku lwa Katonda, ayambadde ekifaananyi eky'ekitonde Katonda kye yatonda. Tatya. Ayambadde musota. Omusota Katonda yagutonda, naye Sitaani akulaga nti ayambadde akoze kye bayita incarnation ku kitonde Katonda kye yatonda, n'ayambala bu n'atandika okubalagira. Katonda bw'atyo bwe yabagamba? Nedda, yabalimba kubanga amanyi bwe muligulyako mulibeera bwe muti. Tatya. Abyogerera wa? Abyogerera mu lusuku lwa Katonda. Ali mu maka. Singa nzija mu maka go, mu nnyumba yo, netandika okuwaamu ebiragiro. Musumba Bujjingo, mu maka go oba ekitende, mu maka go yonna gy'oli, nenzija nenkwata omuggo nembagamba mmwe, ani yabalagira okuyingira ennyumba eno ssaawa 2? Nedda taata waffe Bujjingo ye yatugamba tuyingire ssaawa 2. Nedda, yabalimba kubanga akimanyi bwe munayingira essaawa 2
ye agenda sigala wabweru ng'akola bwati ne bwati. Akimanyi bwe munayingira essaawa 3 mujja kubeera nammwe bwe muti. N'olwekyo yabalimba. Wamma tukitegedde, wamma oli mutuufu, kati naffe katuyingire nga ssaawa 3. Mba ntidde. Era bw'ononkwata ojja kuŋŋamba nkusingisa omusango. Ekisooka ogw'obutatya, wayingiridde amaka gange, totidde nakutya nnyumba yange. Kakati Sitaani ekyo kyennyini kye yakola. Tatya, yayingira mu nnyumba. Era ebiddako byonna wansi ne bikyusa pulogulamu za Katonda, ne bikyusa ensi, sisitimu y'ensi n'efa, buli kimu ne kifa, ekyali kiyimiridde ne kigwa. Tewali Katonda yatonda omuntu ng'omuntu takwata muntu. Tewali lepingi. Naye ensangi zino kuva ebyo bwe byatandika, Sitaani bwe yakyusa sisitimu y'olusuku, olwaliro tusanga omuntu ng'akwata ente. Naye ku lubereberye omuntu teyakwatanga nte, yebereka ente. Musajja mukulu myaka 5 ne bamusanga ku mwana myezi 8, myaka 2 ng'akakwata. Nti kiki? Nange saategedde kyambaddeko, nesanze nkikola. Sitaani kye yakola ekyo, yakyusa. Tatya yayingira wali, yavaawa. Bino byonna enteekateeka eno yagimanya atya? Mu lubereberye 3 n'olunya olusooka ategeera atya? N'olunya olwokubiri ategeera atya? Kubanga ba Eva si be baggulawo emboozi, Sitaani yaggulawo emboozi. Mmwe Katonda yabagamba nti mulikola bwe muti, muleba bwe muti. Singa osoma ennyiriri zonna eziddako wansi, bwe yamala okukola ekyo tetuddamu kulaba presence ya Sitaani ng'ayogera. Mission gye yali akoze yagikola. Omuntu ayingira mu FBI, Pentagon, n'agihakinga, n'akyusa sisitimu ya Pentagon yonna, nebeera nga ebadde etambula bweti n'etambula bweti. Haka oyo aba tatya. Kati Sitaani ya hakinga, yayingirayo. Lwaki? Kubanga gye yava amanyiyo. Kakati bw'okola statement n'ogamba nti Sitaani ekimunsanyusaako atya Katonda, eyo statement nema. Tatya talina gwatya. Sitaani talina gwatya kubanga amanyi takola losi. Enkomerero ye muliro, akimanyi. Kiringanga omukyalo omu yali eyo n'ayogera nti nze sikyalina bulamu ku nsi, yalwala obulwadde bwa siriimu. N'olwekyo talina kyatya, akimanyi ekigenda okumutta ye bw'ati bw'alowooza. Akimanyi mulwadde. N'olwekyo kyonna ekijja yeetassala. Kakati bw'otugamba nti Sitaani atya Katonda, theologically, biblically, knowledge obeera wrong. Era obeera lame. Oba oyogedde n'obutamanya obungi. Mukama yeebazibwe nnyo. Sitaani tatya, talina gwatya. Kyova olaba naffe Bayibuli etusomesa mu Timoseewo ekyokubiri essula esooka n'olunya olw'omusanvu, tetwaweebwa mwoyo gwa kutya. Ffe tetwaweebwa mwoyo gwa kutya okuva eri Katonda. Nedda, tetulina kutya. Kubanga ne Sitaani yennyini tatya, talina gwatya.
agenda mu ssabo bamubuulirirawo nga bye bamugamba ebimutawaanya byonna biri mu setup ya Sitaani. Sitaani tasobola kugamba nti Yesu Kristo wamuwulira yasibye oluzaalo. Sitaani tasobola kugamba nti sente zikuyita mu ngalo naye malayika Gaburiyeri yajja n'abulira Mariya wamuwulira. Malayika n'awayiriza Katonda. Sitaani atya Katonda okusinga. Tewaliwo ssabo bantu mwe baali bayingidde. Sitaani n'awayiriza Katonda. Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza. Sitaani atya Katonda. Kati reasons zaawa tezigatta na Bayibuli. Ndowooza ye bintu biva buvyawo n'ayogera. Kati ekibiina ne kikuba mu ngalo. Komenti ne bawandiika musajja bannange alina okubikulirwa. Kankulage olunyiriri luno. Nkulage nti Sitaani tatyangako Katonda. Sitaani tatyangako Katonda. Sitaani atya Katonda. Nedda. Sitaani tatya Katonda. Tamutyangako. Tekisoboka. Yobu essula ya 2 olunyiriri olusooka. Yobu essula ya 2 olunyiriri olusooka tujja kusoma paka ku lw'omusanvu. Awo nate olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama. Ne Setaani naye najjira mu bo okukiika mu maaso ga Katonda. Sitaani abaana ba Katonda bagenda okukiika ne Sitaani najja wamu nabo mu maaso ga Mukama. Anoonyaawo ki? Anoonyaawo ki? Tatyangako. Tekisoboka. Tatya. Kuba lw'ensonga ffe twaweebwa amaanyi n'obuyinza. Kubanga ye tatya ekimugoba ekimumala mampaati eri ffe abalokoka ge maanyi n'obuyinza ge twaweebwa. Naye tatyangako. Tatya. Yakiika maaso ga Katonda n'abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika naye najjira mu bo. Mukama n'agamba Sitaani nti ovaawa. Sitaani n'addamu Mukama n'ayogera nti nva kuddiŋŋana mu nsi n'okutambula omwo wano na wali. Talina gwatya. Yogera straight point blank. Nva kutambula mu nsi. Kiki kyoyogera? Nva kutambula mu nsi. Ovaawa. Nva kutambula mu nsi. Mukama n'agamba Sitaani nti olowooza ku muddu wange Yobu, kubanga tewali mu nsi amufaanana, omusajja eyatuukirira era ow'amazima, atya Katonda neewala obubi era anyweza obutayonoona. Kati olw'okuna olw'obudde Sitaani n'addamu Mukama n'ayogera nti eddiba olw'eddiba weewaawo byonna omuntu by'alina alibiwaayo olw'obulamu bwe. Statement eyo Yobu 2:4 eddiba olw'eddiba. Omanyi kye kitegeeza? Sitaani ng'akola statement bw'etyo. Eno statement agitunuuliza Yobu. Sitaani yali akimanyi bulungi nnyo. Eddiba olw'eddiba. Skin for skin. Nti Yobu agenda kukola kyonna ekisoboka. Wekituuka okuba kusaanyaawo bulamu bwe agenda busaanyaawo naye ng'asigadde alowooza ku Katonda. Wekuba kuwaayo bulamu bwe na byonna by'alina agenda biwaayo. Agenda kukkiriza bife naye ng'asigazza Katonda. Sitaani kyava ayogera yakimanya. Yobu 2:4
Sitaani n'addamu Mukama n'ayogera nti eddiba olw'eddiba. Kakati gwali eyo ayeteekateeka okuvuma nti oli mu ataakinga Musumba, lwaki omwataakinga? Sooka osiriikirire, kwata ku bbumba ly'omutwe gwo nga tonnayogera bingi. Yobu 2:4 Sitaani statement gye yakola nti eddiba olw'eddiba, weewaawo byonna omuntu by'alina alibiwaayo olw'obulamu bwe. Etegeeza ki? Omanyi kye kitegeeza? Kati omuntu singa avaayo n'agamba nti Sitaani atya Katonda, theoretically obeera so down. Sitaani yali akimanyi bulungi nnyo Yobu kyagenda okuba n'ekyo kyagenda okusigala ng'akola. Kakati olunyiriro lw'omusanvu, Yobu 2:7, awo Sitaani n'ava awali Mukama n'alwaza Yobu amayute amazibu okuva ku bigere bye munda okutuuka ku bwezinge bwe. Ani akikola? Sitaani. Sitaani. Ate obuyinza abujjawa? Yamulwaza. Tatya, talina gwatya. Naye gwe omusumba n'oyimirira. Sitaani atya kyensinga okumwagalako, atya Katonda. Wangi ngenda babuulira maaso awo. Talina gwatya. Jezebeli spiriti yasinga nnyo okutta bannabbi ba Katonda. Njogera ebyawandiikibwa bino nga nkutunuuliza Sitaani mwene, si be yayitamu n'akozesa, ninjogera ku Sitaani mwene. Olunyiriri luli mu Luka, naye olwa Luka tuyinza obutalulaba olw'obudde, naye olunyiriri luli mu Isaaya 14. Isaaya 14:11 ndooza paka 14. Ennyiriri zino njagala nzisome zikuyingire mu bbumba oziwulire. Isaaya 14:11 paka 14. Isaaya 14:11 paka 14. Ekitiibwa kyo kisibwa emagombe n'eddoboozi ly'ennangazo. Envunyu zaaliriddwa wansi wo era envunyu zikubiseeko. Boogera ku Sitaani wano. Ddoboozi ly'ennangazo, jjukira yali muyimbi kuviira ddala eri waggulu nga talina nsonda zaggulu z'atamanyi. Isaaya 14:12 ng'ogudde okuva mu ggulu. Sitaani gwe boogerako. Gwe emunyeenye ey'enkya. Kakati nina ebintu bye ngenda okukugamba obitegeere okuva n'olwaleero. Otegere nti ekintu ky'olwanagana nakyo kiri ku level ndala, era bw'oba okihandolinga olina okukihandolinga ng'omanyi nti oli mu kuhandolinga ekintu ekirina amaanyi gaakyo. Wuliriza, ng'ogudde okuva mu ggulu gwe emunyeenye ey'enkya. Number 1, Sitaani erinnya lye munyeenye ey'enkya. Ekyo sigenda
lambulula kati naye kiteeke mu mutwe erinnya lya Sitaani munyenye ey'enkya mwe muva Lusifa naye munyenye yankya. Lwaki tetugenda kukigendamu kati? Ne Kristo yennyini erinnya lye erimu ku go munyenye ey'enkya eyaka. Ojja kwesanga titles eziri ku Sitaani ne Yesu azirina. Okitegedde? Ekisooka, Sitaani ayitibwa omulangira ne Kristo ayitibwa omulangira. Ekibaawula bwakabaka. Ono mulangira bwakabaka bwa Sitaani, bwakabaka bwa kizikiza. Ono mulangira waggulu, Prince of Peace, omulangira w'emirembe. Isaaya eyo 9:kirira. Ne Sitaani mulangira n'oyogera ng'ogudde okuva mu ggulu, gwe emunyenye ey'enkya, omwana ow'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka, gwe eyameganga mawanga. N'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu. Sitaani yayogera mu mutima gwe ndirinnya mu ggulu. Wulira omuntu gwe boogerako atya nti atya Katonda. Si bigambo byange, wuliriza. Atya Katonda. Sitaani n'awayiriza Katonda. Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza. Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza. So kyagezako okutegeeza nti ffe abakkiriza Katonda tetumutya. Sitaani atusinga okutya Katonda okusinga ffe abakkiriza Katonda. Ekisooka ky'olina okwawula okutya kwa mirundi ebiri. Amiina. Tetutya Katonda kubanga nti mutemu. Okutya Katonda kitiibwa kye. Wuliriza ggwe Isirayiri, tyanga Mukama. Kakati tetugenda kugenda yeeyo, bijja kubuzaabuza. Amiina. N'oyogera mu mutima gwo. Tuli ku Isaaya 14:13 tumaliriza. N'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emunyenye za Katonda. Sitaani alina entebe ye. Sitaani gyali Katonda mu bubwe ayitibwa taata. Obadde okimanyi nti Sitaani ayitibwa taata? Naffe abakkiriza Katonda tulina kitaffe, ne bali abatakkiriza Katonda balina kitaabwe. So olaba nti Sitaani alina ebintu mu bwakabaka bwe obw'ekizikiza byagabana. Eri tulinayo Kristo mulangira, neno Sitaani mulangira. Eri tulinayo kitaffe, neno mu bwakabaka bwa Sitaani ayinayo abaana abamuyita kitaffe. So omuntu afaanaganako bw'atyo mutwale nga opposition ya Museveni, opposition leader Kyagulanyi, whatever. Teriyo n'omu opposition leader avaayo n'agamba nti ya Museveni ne bw'oliba oyagala. Bwe baba bakuba amasasi enkeera baddamu ne bakeera. Tebatya ne beekalakaasa. Tebatya. Ba opposition leaders obawulira mu nsi yonna. Teri opposition leader mu nsi yonna atya gavumenti. Tekiribaayo. Kati Sitaani opposition leader tatya. Nkutidde ggwe bw'oba olowooza bw'otyo. Ndigulumiza entebe yange. Alina entebe.
agamba ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda. Yeewera ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda. Oyo gw'ogamba yatya Katonda? Oyo gw'ogamba Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza. Sitaani atya Katonda. Kati wala bagamba okakatinze newe nkamalayo. Obudde tetubulina byebyo byebimu. Sitaani atya Katonda. Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza. Eyo blasphemy gy'oteeka kubakkiriza nti abakkiriza tebatya Katonda. Wabula Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza. Eyo blasphemy. Kubanga ffe entya gye tutyamu Katonda ndala nnyo ya kitiibwa. Kati njagala kulaga nti Sitaani tatya Katonda. Byonna tubiwulidde. Naye statement yino n'oyogera Isaaya 14:13 n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda. Okusinga emmunyeenye za Katonda. Wano tulinawo ba opposition leader batugamba Museveni tumugjayo mu ntebe. Tuleta inchi 6, tuleta emisumaali, tuleta enyondo, avaayo. Tebamutya, boogera tebamutya. Kati Sitaani naye agamba nkukuulayo ndeta entebe yange ekire ku yiyo bwe Katonda. Agamba nti era ndituula ku lusozi olw'ekibiina. Ekibiina kyayogerako bamalayika. Ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa kkono. Sitaani bwe yali ava mu ggulu ng'agwa, yagwa ne bamalayika 1:3. Ezo malayika nnyingi. Tasaaga, tatyangako. Yagwa ne bamalayika 1:3. Oyo gw'ogamba nti yatya Katonda, ng'olese okugamba nti atya Katonda n'omuwa ekifaananyi nti abakkiriza tetutya Katonda kusinga Sitaani bw'amutya. Mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo naye kankireke. Kijja kuwulikika nga vvoola naye nga ate si kuvvoola. Soma Isaaya 14:11 paka 14. 14 Isaaya 14:14 ndirinnya okusinga ebire we bikoma. Ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Sitaani yayogera. Ndifaanana oyo ali waggulu ennyo. Tasaaga, tatya. Ndirinnya waggulu. Oyo yayitibwa Sitaani. Amanyiira, tatya, atta, abba, azikiriza. Gy'emirimu gy'emikulu. Kyova olaba Bayibuli esomesa omwana wa Katonda kyeyava yalabisibwa okumalawo emirimu gy'omulabe. Sitaani tatya. Nennyirira enjala mpitirivu zendeseeyo olwakadde nti katuleseewo. Nga ye kennyini nnyini mu buyinza bwe n'amaanyi ge nga ye yeeyogerera. Si baakozesezza. Kristo olumu alina statement gye yakola. Olw'obudde tetugenda kusoma. Mu Luka 22:31. Kristo agamba Simooni Peetero nti Simooni, laba Sitaani yeegayiridde okubaweewa mmwe ng'eŋŋaano. Sitaani yeegayiridde mmwe. Yeegayiridde okubaweewa mmwe ng'eŋŋaano. Naye nkusabidde bw'onoomala okunywera nywezanga ne banno. Statement eyo manyi kyetegeeza. Ssaawa yonna omusajja ajja bakuba
tatya yeewera ali eri abagamba mu bampe nga kyeyakola Yobu. Tatya tebakikulimba ekyo. Kristo agenda mu ddungu okukemebwa Sitaani. Yagenda okusiiba Sitaani ng'amuli mu mugongo. Owaaye lwaki amayinja gano togakyusa nigafuuka omugaati? Tatya yeegulumiza. Kati bw'okola statement egamba nti Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza bwe batya Katonda, theologically obeera, abaana b'ennaku zino balina enjogera nti obeera mufu. Sandyogedde kigambo ekyo, naye obeera out. Bwe tusomesa kye bayita okutya Katonda, okutya Katonda kwa mirundi ebiri. Okutya kwa mirundi ebiri si kye tugenda okusomesa, naye ffe entya yaffe eya Katonda ndala. N'abasamize bennyini bakkiriza ti Katonda gy'ali, era nabo batya Katonda, bamumanyi, bakimanyi nti bantu baatondebwa Katonda, wadde nga waliwo abakoleramu. Oyo abakoleramu tatya. Tumalirize. Katonda okusingidde Setaani n'awayiriza Katonda. Tumwe bali balaze n'asanyusa ku Sitaani atya Katonda okusinga. Katukazeeyo anyusa ku Sitaani. Njagala abantu bannootinge era banzijjukire ng'olwekyo. Kati bakujjukira ku lwekyo. Kati nga nze nga nkujjukira ku bino. Cases endala zonna, entalo zonna ezo ze mulwana, wayogedde bw'oti, yayogedde bw'ati, yakoze kino, yayogedde kino, muhoozi ajjanga pulezidenti, simanyi n'ebirala byonna. I cannot take my time to make a video or audio on that. Naye bwe kituuka ku kigambo kya Katonda, ekinsanyusa ku Sitaani atya Katonda okusinga abakkiriza bwe batya Katonda. Atya Katonda okusinga abakkiriza bwe batya Katonda. Abakkiriza bonna oba obaziise, eyo blasphemy. Entya abakkiriza gye batyamu Katonda bw'ogikwata n'ogirowalinga n'ogizza wansi, kati n'okwata ate Sitaani n'omuzza waggulu n'ogamba nti Sitaani atya nnyo Katonda okusinga ffe abakkiriza bwe tutya Katonda. Musajja ng'osomye Bayibuli. House of Prayer, Mukama abankuumire. Babaye, tetujja kubafiirako. Mwebale kukiika. Naye gwe wenna agenda okukomentinga, ogenda kuvuma, naye ku byenjogedde tolina ky'osobola kukyusaamu. Naye before nga tonnaba kuvuma, vumira mu kyawandiikibwa. Bikula Bayibuli onchallenging mu byenjogedde. Awo nja kutegeera nti ebbumba lyo likola. Kati wano wengenda okutegeerera naawe nti oli under influence y'emizimu gya Jezebeli. Kubanga ebintu mu bijeemu effujjo n'okusaagirira bino ebintu bya ddala. Gwagenda okukomentinga ng'okimanyi nti komenti yonna gy'ogenda okukola egenda kulaga ky'oli. Tugenze. Tujja kulemera wano.